And for us, we believe in a nation where everyone has equal access to opportunities, but also to wealth. Okay. Therefore, nti omwana ali mu kyalo n'ali wano nga tomusosoddeemu oba ggwanga lyo oba ddiini lyo oba ki, ayina okuparticipatinga equally ng'abantu abalala, one mu kuzimba eggwanga lye, but also two mu promoting eggwanga lye to being the best. Okay. Nga bw'ogambye nti waliwo ettaagala genda mu kwerinda naye waliwo ekibuuzo. Genda maaso. Yes, Revolutionary Front, it is a party or it is a pressure group? At the moment, I can tell you we are a brotherhood. We are building a stronger brotherhood, and we are telling everyone you can come from every party, and we shall accommodate you. We accommodate everyone. Abayina party, abatayina, ababadde mu buli kibiina, you're welcome. Ours is a song for revolutionaries, but also the heart and faith in building our nation. Uganda above all of us. Okay. Decision okulowooza nti todda ku bubaka bwa parliament because people nalabye comments ezimu alagi mbaka waffe tukyakwetaaga tulowooze nti ye decision ennungi oba oliawo etasuubira kukyukakyuka ey'okugenda mu Revolutionary Front y'empya. No, njagala okimanye nti when you sign a social contract with your people, mu 2011 nagamba abantu that I will serve 3 terms and leave. Okay. And ekifuula a leader of their character is to stick to their word. Kasitogamba abantu, this is what I will do it to the letter. If you've finished your mission, even if you've not accomplished it, manya nti ekyo Katonda kyakuwaddeko. People can mark you. Then oleke serve and let others serve. Okay. Serve and let others serve. Ye rolo yaffe mu ekyo. So ekyo kye kimu ku kyatulekesezaawo ensonga eyo. But also bwe mba ndi good as your member of parliament and you admire me, bw'onooba okyayagala my values and what I stand for, there are some things I cannot change merely as a member of parliament that you should change as the head of the executive. Okay. Yes, so being helped by other members of parliament and other policy makers, or in other dreams of how you want to steer your country. Njagala okulaba ensi yange ng'erimu good mass transport, train eri functional, enguudo super highways, you know, okuvuga 128 kilometers ng'ozivugira 4 hours. That's a backward country. You know, when we can make toll roads, enene super highways, zitwala nnya zizza nnya zitambula bwe zityo, etc. Okulaba nga abantu abakolera government n'abakola balina one minimum wage weeri omuntu atandikirako okukola gy'asembayo okufuna, but also government workers okubeera ne enhanced payment. Saagala kujja wano kwogera buli kimu because you're making me give me the full synopsis of my manifesto. Okay. Yeah. Nkwetaaga mu Kampala. Thank you. Kitegeeza bw'oba onneetaaga mu Kampala, even ne bwe mba president era oba onneetaaga mu Kampala. Okay. Kakati waliwo ekibuuzo ekirala nti abantu abamu abazze nga balangirira tuzze tulaba ebitongole by'ebyokwenda gye bizze biyisaamu abantu olwa ne bakulaba meeyo oli ku live owagira gundi olaze interest gwe kino ekintu tubeere ready tubeere na assurance etya okulowooza nti oba oli awo bino biyinza obutabeerawo ku sayidi ya Hon.Nsereko oba President Hon.Nsereko. We cannot predict the future, but we can only say we are determined. Nsaba buli omu ali kuno ng'ali determined to be a revolutionary. Your role, buli wobeera, is to write the word Revolutionary Front over RF. Mbirika, thank you very much. Greetings from Mbirika from Busia district. Sebo nkwagala nnyo nategeddeko nti ogenda kuba weesimbawo ku MP 2026 and I know your people have already gotten in touch with me. So people like Mbirika must be inspired
okugenda laying a ground and build their people. So we must build these candidates in different areas. Naye nga tubawa hope. The same message must be flown nti nga bwemba kuno nga ne candidate waffe bwali ku live ebusiya n'oli bwali ku live egundi n'oli bwali ku live, but with a message to teach. Ate message etali mu kusiga bukyayi. For us, we are not talking here about someone. So if they so wish, they can draft any of their agendas. We are not in any way bothered. Njoloko wajja kubayo a person working in security interested in us or interested in you. You stand your ground. Kubanga, in order for us to change our country, we must rule out fear from ourselves and stand strong. Today I'm there, tomorrow I'm not there. You should be able to hold the mantle. Ogaindicate in the MC Mayor, this is what we stood for. I'll lay out the 20-point program for our country that we must stand on, you know. When we build a government of national unity, non-sectarian, our principles, the common vision for every countryman, the adoption of science and technology as a drive of our economy, mass employment, you know, health care for all. We have what we call the 20-point program. Buli mwana gy'alina okuyimba okuva ku ssomero, so that bw'onaaba ogyawukanyeeko, you will be held accountable and responsible. Honorable, awe nyini ekibuuzo ekitonotono nakyo nga twagala nyogera nti details olw'okuba nti ekiseera kyabyo kijja. Waliwo ebirowoozebwa nti oba oliawo akalulu kayinza okubeera yinza oba nga si solution eyinza okutwala Mwami Museveni okumujja mu ntebe mu mwali. Olwaleero gwe suubi ki gye tuyinza okulowooza nti tuyinza kuyitiramu kalulu okuggyako Mwami Museveni? Andi mugumu nnyo nti bwe tuba tuyise mu kuzimba, we can defeat any person, and I've always told people. I remember when I stood in Kampala Central in 2011, people were saying kizibu nnyo omuntu wa NRM okuwangula, but we defeated those we found in the election. And I told people, it's only for the people who don't believe in building. Okay. For example, in the last election, waliwo ba registered voters million 18. Okay. Abalonda bali million 10. Okay. Meaning million 7 n'ekigwamu n'ekisukkawo tebalonda. They did not prefer any of the candidates. Okay. Era nga statistics ziraga nti teri candidates yasinga bululu bw'afikkawo. Era njagala oteeke kuno kwennyini obuuza abantu nti how many people did not vote. Ng'obuuza abantu bateekeko nti how many people did not vote. Abantu bagenda kuteerako mimi. Bw'oba tewavotinga mu 2021, please kiteekeko wano nnyini mu polls. Did you vote? Bw'eba no, wandiikawo no. Bw'eba yes, wandiikawo yes. And you can conduct a poll here. Okay. Bw'eba yes, wandiikawo yes. Bw'eba no, but you can see people like Blessing did not vote no, because they didn't prefer. Sigma did not vote. Okay. And this is what people do not take account to. Barrister voted. Kati ono no. Kati you have knows me. MT was Far did not vote. Daf did not vote. Kadal did not vote. Helen Najuko teyalonda. Okay. Born to Win voted. Mbirika teyalonda. Kigina kikulaga oyina kyoyize kati Sempijja voted. There are some people. Enteekateeka ey'okukakasa. Abdulmajid did not vote. Okay. Naye abalala baakola ki? Kayanja yalonda, Dennis yalonda. But you can see that many Ugandans did not go to the polls. Okay. Either they did not like either of the candidates, or even up to now, oli ayinza okugamba nti values ze zaali ziresonating ne bakandidate bali bonna kati sikyaziraba. Nti eyalidde muwogo eggulu ayinza okuga kati njagala kulya chips. Okay. Njagala kulya nyama. And those are our people. Olina gamba, your message touches my soul and I believe.
Kyovula nti tujja kujjanga kati nga twogera ku education. Era oteeke ne kuno abamanyi abantu baffe obaggyeko ebirowoozo gw'obadde olowooza ku nsonga y'education Uganda twandigikutte tutya kubanga abamanyi kuno kwebali. Era nga bwe tuba tubakozesezza obulungi ne kye tufunamu kirungi nnyo. Kudala guy his name was missing. Kakati bwe tuddayo nti bano njagala bagende bacekinga enkalala eziriwo naye nga bwe tuli mu kiri ekigamba nti no you've left out more than 5 million voters abawezezza emyaka kuva 2021 nga bawezezza emyaka 18. Honorable awo wennyini ku nsonga y'okulonda tulabye bangi abeetabye mu kalulu ne balonda era ne wabawo n'ebirowoozebwa nti oba oli awo akalulu bakawangudde but at the end of the day mu results tulaba nga babasibira ewaka ne balangiriramu oba oli awo abalala balowooza nti baba tebawangudde. Gwe ku mulundi guno tulowooza kubanga finishing n'okulangirira okulonda kiyinza okwawukanako ko n'okulangirira. Olwaleero Revolutionary Front ekisinde kino ekipya kiyinza tukakasa tutya oba abamu ku bali abakulaba essaawa zino nti n'okulangirira gwe oli mumalirivu ne ku finishing kwoli? Well, njagala ngumya abantu bange nti please you do your role. When we talk of building, we mean tugenda kutandikira ku kalulu akasooka tuleka bannaffe abavubuka and we want to be countrywide. We expect that no one will overturn our results just like it has been done. And we also say buli wamu tujja kubaawo n'akuuma buli wamu tujja kubaawo omubaka n'omubaka and omubaka tugenda kuba tumuzimbye okuva ku kyalo. That is the only way we can secure our results. And I don't want to tell you our yes Hon.Nsereko nsanyusa okulaba njagala okubagumya nti when time comes everyone shall have a polling station. Hon.Nsereko simanyi wabasobola okuyita. Everyone shall have a polling station kwabeera era bw'anaaba amaze ajja kutransmittinga results electronically on our portal. You will see with the role of technology, and this time they will not be able to switch off the internet because now the whole world has rolled out what we call Starlink tosobola jijjako, the one that is owned by Elon Musk. It is run on the satellite. Yeah. Tegeeza otwashuwalinze nti ebyokujjako intaneti ebyo tebigenda kubeera mu kalulu kano akajja. No. Era we can easily compute all the results overnight. Abantu kuba results ng'ate zonna ziriko empirical evidence. Honorable akalulu ka Kubwa president nga keetaagisaamu ssente nnyingi. Olwaleero Revolutionary Front yaffe eno. You see some of them were not registered. You see there was no registration. So before there was mass registration, how can you talk about disprove Nkalala? Okay. Yes. Kibuuzo kyange nti ababaka ba parliament rather ekifo kino kyogendako oba kyomaze okulaga interest mukyo kyetaagisa ssente nnyingi. Revolutionary Front tulowooze nti financially eri fine okubanga esobola okwaffordinga akalulu k'eggwanga lyonna. Yes, absolutely we are fine, but we would like to say financial contributions ziva mu abantu. First, nze sifa nnyo na ku kiki owaayo mu ssente zo wabula kiki osobola okukola, because what is money used for anyway? Money is used to perform duties of the party of mobilization. So buli ali kuno ng'akkiririza mu Revolutionary Front ng'olwaleero omwami John bw'akoze mugisha era nsaba omwebaze Nakasongola. If you can raise 100 people ne bawulira enjiri yaffe gwe ne bwonkubira nga muli awo n'oteekako video call nze ne mbasomesa nga bali 100 muli bundi bujjo. So you don't need to use a lot of money to pass on your message. Bano abaagala okubba historical parties be bagala tuweeza transport agenda akole ki? No. The internet is everywhere. Meaning at any one time, bwe mbeera n'abantu 100, I can
address multiple meetings at a go. Or okukwata abantu baffe bwe baba nga bali 100 buli omu n'asetting up meeting lwakuba kati you're trying to say then mba ndi ku TikTok live eyange ye n'atuula ewali abantu bonna n'abateerako pini wali ku TV ne bawuliriza message y'emu ng'ab'Endi Bujjo batudde ab'Egundi batudde era bwe muyita wano yes coordinator Bundi Bujjo najja bwajja waggulu coordinator Bundi Bujjo naga nti awaliwo wano Namakula oba Nagundi oba Bukiire abuuza kino ekibuuzo nga mugamuleete ku screen ng'abuuza ekibuuzo nga tusoma onootusangawo tukuba tiya gas start. Okay. Tweyanza nnyo. Honorable, ekibuuzo ekirala omuze gw'okugaba ssente mu biseera bya campaign kubanga tulaba nti ffe tulisobola okukozesa all other means naye omuze gw'okugaba ssente mu balonzi oba ekikolwa ekyo ssente enkalu n'ebintu sukaali sabbuuni nga Revolutionary Front oteeseteese ty okulabika nga tukisomesa abantu n'okubannyonnyola nti oba oliawo eno eyinza okuba si yenkola. Yes. Nkubuulira ekiri simple ekyo togenda kiziyiza kubanga omuntu bw'aba talina togenda kukiziyiza naye nze mbadde mbagamba oli bwakuwa ssente zitwale tozigaana kuba oyina obwetaavu wabula ssente tezifuuka ekikuyamba okusalawo mu mutwe gwo kubanga ezo oba ozifunye ekiseera buseera naye tuyinza kugaana abantu nti basondera kyaki babaweereza $5,000,000 bagambe nti muzigaane nze sisiruwalangako kutuuka ku sseeri era ffe aba Revolutionary Front si endowooza yaffe. Money goes to the people being contributed to them by anyone to their project please take it kubanga zo ssente tezirwana naawe ne project terwana naawe n'azikuwadde takutadde ku pisito nti bwe mba mmaze okukola kino muyina okumpa naye ggoddeyo ogambe nti what is the best for my country nti yesu ono ampadde naye ate waliwo aŋŋamba nti lubeerera enkuba ejja kuba etonnya wendi. Yes. Mu bufunze omuntu bw'aba afunye akasente bakamuwa kakozese naye sigala ku mulamwa omutuufu gw'oyaayaanira okutuukako. Yeah. So in fact waliwo n'abuuziza nti kaakati obuli ayinza okugaa nti oba ekintu kiyinza okuba funded by the dictator or something. Kaakati kankuddemu eyo ansa kamuyambe ngimuddemu teyeekakaalukanye. Bw'aba ali mu buyinza yakifandinze kye muba mukola ye mumumme muwenze. Ate oba munoonya mugoba. Kakati abo baleetera bino bipropaganda woowe bayinza okuba abo ng'ono y'abaleese mmwe mubaddemu ekyo kirungi nnyo kakati yali mu buyinza tumumme tuwe ono yaagwe ate oba bulijjo mwagala agwe kati katumuweere ddala. Owulidde? Anyone who brings a bogus question ngaga kakati abo balayika baabasindisa kati ky'oba okola mutuweere ddala y'oli mumumme. Abeeta amusindisizza gamba nti bamuwe kati tuli wano kye muba mukola mumummire ddala muweffe yaabwe. Mr. President akibuuza ekirala nti Julius Esagaye yaddayo oli gwe kasita atandika ebyo ebyekisiru anti tebalina byakwogera ng'omugamba kituufu nnyo kye muba mukola mumummire ddala kati muweffe yaabwe. Honorable ensonga endala nti tulabe bannabyabufuzi banno nabo nga bakwatibwa batulugunyizibwa n'ebirala gwe nga gwe owa Revolutionary Front nsonga kikyoyinza okukyogerako era gwe weeteeseteese otya? Si kirungi okutulugunya oba okutwala omuntu olw'endowooza ye okuggyako ng'omuntu alina a credible case against them but humiliating your political opponent because of what they believe in is wrong. After all, ffenna tulina ebyenjawulo bye tukkiririzaamu. Era waliwo ne mukwano gwange yankubira naŋŋamba nti Honorable, lwaki teweegasse ku kino? Ne mugamba no. Kibanga bw'obuuza nti ddiini ki eyasooka wano? Nti Obusiraamu bwe bwasooka wano.
lwaki tobuuza omukatuliki eyali azze lwaki abantu tebaamubuuza nti engeri gye mwogera mwenna Katonda mwe lwaki temwegasse ku basiraamu ate n'obukatuliki ne bujja kakati ate obuprotestanti ne bujja lwaki tebaagamba protestanti nti engeri mwenna gye muli nti musinza Katonda lwaki temwegasse ku bali nti ye tumusinza ffenna nti ye naye luutu tuyita muzanjawulo era n'abalokole ne bajja olinaga kati lwaki temwegasse ku bali nno tetwetaaga kwegatta tetugamba bwe tuti we are what we are because our values are different. Whereas we all believe in political transition of the nation, but there are some values that tutagatta na bannafu. And every organization must respect values of others. Era nkubiriza aba RF abali wano temukolanga bannaffe abagenda okuwemula enzikiriza endala. Ffe tetuvuma tetuwemula. Lolo yokolanga Annabel wandiika ekigambo revolutionary front weesirikire y'oli atuuyane nakyo RF. Kakati bo bali abalowooza nti balina okugenda ew'abalala ye muntu gw'osanga ng'ali bannaabwe basaala ng'ali wali abagamba musaala biki oba biki gwe naawe ky'oba okola genda ewa banno osinzizeeyo kuba eri mu banno teryakugoba. Bw'oba owuliranga mu muzikiti tosobola kugyamu genda osinzize muki mu kereziya genza osinzize eki mu kanisa genda osinzize w'abalokole genda osinzize mu Seventh Day buli omu wa ddembe okuba n'enzikiriza ye naye okuvoola ey'omulala ng'olowooza ejja kwagaza eyiyo oba weerimba. Mu bufunze RF si yakuvuma omuntu okumukonvinsinga ogyegattamu teweetaaga kuvuma muntu. No, era ffe ebyaffe ttiimu bwongo buli ali kuno ours is brain power. Tuula nnyonnyola abantu akuwemula musekerere muzze eri. Ours is brain power because your leadership here believes that every Ugandan has a contribution to this nation. But this contribution shall be based on your capabilities. And like I've explained, nkubuuliza wano ku polls, how many are here and actually did not vote in 2021? Ne bagamba nti ne tuteekako nti eya voting agamba yes ate voting no. Nkugambye 8 million Ugandans did not vote in 2021. One, either abamu baafa, two, abalala tebaaliwo, three, abalala they did not like any of the candidates. Yes, kakati baba. Era kanzizeko Polo giwulirize. How many Ugandans did not vote in 2021? If you voted right, yes. If you did not vote right, no. Now you can see. Honorable nga bwe tulaba poozi zino waliwo ekirowoozo nti nga tetunnaba kulowooza nti ovuddeyo n'omulala avuddeyo ng'ekigendererwa kyakuggyako mwami Museveni. Tewandibaddewo nkola ndala yakuteeseganya buno bumulumulu ne buvaawo ne tuleetwa candidate omu bwe kiba nga omulamwa gwakuggyako President Museveni? Candidate omu? Yes. The major role as to why we are contesting is to transform our country. Kubanga bw'otandika okuŋŋa nti omulamwa gwakuggyako President Museveni bw'ateesimbawo, assuming singa agamba seesimbyewo, tonteeka mu politics oyo ali childish. Omulamwa gwange is to transform my country by holding the position of the executive. Gwogaye musinga gwakuggyako President Museveni bw'afa enkya. Nga kyoganga dissolving a political party yaffe. Does our vision to drive our nation stop at him? Our role is to unseat the incumbent, who is President Museveni, if his party presents him on the ballot paper. You're contesting against him. However, our role as the Revolutionary Front does not stop at that.
It stops at continued transformation of our country by winning every seat for member of parliament where possible, by winning all local council elections, by winning all youth elections, by winning all women councils, by winning councils of the elder and the people with disability. Because we believe everyone has a contribution to this nation. Therefore, I cannot be garnered in the cocoon of those who only speak about the person of President Museveni. If he is a candidate, I'll speak against what his government has done. Where it has done good, I'll say, yes, you've done good here. Where you've done wrong, I'm not with you here. Yes. So, Singa Trump wamubuuza, nti Trump, are you standing to remove President Biden? Nagamba, yes, ndi wano kujjako President Biden. Biden teyavaamu mukalu. Damu answer ya. Question ya. Biden singa wabuuzanga Trump, nti ozze kukola ki, nti nzize kujjako Biden. Kati Biden bwe yava mu kalulu wandigambye Trump naawe vaamu. Trump yagamba nze nzize ku making America great again. We've come to make Uganda return to glory. Okay. Nga bwe tulowooza bwe tukyuse eggwanga lyaffe, akakiiko k'ebyokulonda Hon.Nsereko keetengeredde ekimala okubanga tukeesiga okubanga kagenderera okutuyamba okuggyako Mwami Museveni? Not at all. Tekeetengeredde nnyo. But you see, our role is to go and vote. Our role is to build structures. Kubanga akakiiko k'ebyokulonda kennyini k'ogamba akateetengeredde nga bwe kimala era ke katulangirira naffe ababa bavuganya. So that means where you have one and you have grassroots and you have people, you should be able to be declared the winner. Okay. So omuntu yenna atabelieving nti akakiiko k'okulonda, yes, newankubadde kali a little bit biased nti kasobola okutegeka akalulu, then why are you coming into these elections? Okay. Okay. Hon.Nsereko, waliwo abuuza nti okubanga tukimanyi nti wava mu kibiina kya NRM era ne weesimbawo bwa Namunigina. Kaadi ya NRM nti yaddayo oba? Yeah, absolutely. Ekyo kyaggwa dda mu 2013 when we were expelled. Kamuyambe muddize mu lulimi olwangu. Ekibiina bwe kikugoba bwe bagoba mu ssomero alinga bwe bagamba nti bwe bagoba mu ssomero ekibuli wazzaayo uniform y'essomero. So that is one of the most stupid questions. Bwe bamala okugamba nti tugobye ku ssomero mbw ate wazzaayo uniform y'essomero. When a school when you've been expelled, yes, Council Budget, I welcome you to the Revolutionary Front. Thank you, Council waffe. Abena Kasongola mbasanzeeyo nga bagamba ensonga y'ettaka. Council Budget ngenda kusindikayo. There were about 5 women abadde boogera ku nsonga y'ettaka. Kati bwe baba expelled, they were expelled from the party. Ne batutwala ne mu court paka we twawangula mu Supreme Court. And the rate of expulsion went. Nga bagambye from today onwards, you cease to be a member of the party. Kiddemu. From today onwards, you cease to be a member of the party. Ne bagamba tokyali member wa kibiina kyo. Kakati ate ow'engalabye etategeera n'akubuuza nti wazzaayo gunti yaabwe. No. Emia cards kipapula bagambye baregistaringa balinewing ebitabo byabwe 2010 buli mwaka. Ate onagamba nti wazzaayo kadi si ya life member. 2016 balinewing nze nesimbawo nga independent, kitegeeza atalina kibiina. 2021 era ne nesimbawo nga independent era atalina kibiina. Kakati oyo bwe bayitanga okugema abantu tajja ajjire mu bisolo ebirala.
mbadde saagala nnyo kugenda into your manifesto at the moment. Ekyaba Sekikubo went back and was registered ku party baddayo. Sekikubo ne Tinkasimira ogwo omukolo baagukola ne baddayo ne babeera registered afresh mu party mu 2014. Mbadde saagala nnyo kugenda into details mu manifesto yo naye being it nkufunyeeko olwayo katono nnyo waliwo kyetuta major factor eyinza okuba nga etugatta eggwanga lyonna olwaleero nga Revolutionary Front waliwo ensonga semasonga eyo nga yo ow'eggulu nga bwe tulabye Honorable Gundi ow'eggulu nga gye tusimbyeko essira. Uriabu, thank you very much. Ngeyani nga bw'olaba nti ng'ensonga eyo tukwatirawo ffenna nga Uganda nti ensonga eyo esobola okuluma Omuganda eruma Omunyolo eruma Omuggo eyo ensonga eyo. Yeah, the issue of fighting poverty, okulwanisa obwavu obwenkunala buluma buli omu, and for me that's what I believe in. Eyo principle yaffe eri yesigirizaake nti ono alya n'ono alya y'emmere egenda is what we believe in. That every Ugandan should be given an opportunity. Nga tabuuzibwa oli wa tribe ki oba bwaki, nga bwe nabagamba my principle on taxation is low taxes to make Uganda a secondary re-export market for the whole world. So ezo kyekigenda mu ezo principles. So alleviation of poverty is one of those strong points that the Revolutionary Front stands for. Okay. Yeah. So nsaba abali kuno mwenna muwandike ekigambo RF. Yeah, thank you. Born to win. Ali Ruchiga district. Abomu Ruchiga netubenda. I'm coming. Yes, Eddie Nuhu. Msaba buli omu believing mu RF. Please just go and tap my on my profile. Genda okone wali akade. Bw'okoona ewali akade ejja kubuuza ebintu bibiri. In fact kibasomese bateekeko always. Ekyokubiri genda onteremu ennamba yo munda. I will contact you. My candidate in Busia, I saw you. The candidate in Bundibuja, I saw you. The candidate in Kamwenja, I saw you. The candidate in Ntungamu, I saw you. And other candidates that have contacted me from different levels. Ours is to build, not to make noise. By the time we have built the critical mass, then we know we are going up against a big task, but we work better when underestimated. Yes. General Idi Amin agambye, I think I will be from Mbale. General Idi Amin, omwana yakozesa erinnya ddu. Yeah, just go into my inbox, drop me your number and your location, and I'll give you the responsibility. Honorable, nga tonnanziruka oba nga tonnavaawo okkiriza ndowooza nkuwe abantu nga basatu babiri bakubuuzeeko nnyinza obutatwala nnyo obudde bw'abantu nnyo naye at least buli muntu akozesa eddakiika ng'emu bbiri okwongera okuba nga ayogerakoko nawe ne bwe ba eddakiika emu yokka be bantu nga bataano eddakiika nga ttaano. I absolutely accept them. Okay, kale. Naye nga kanso bali ssebo nkwaniriza era nkwagala nnyo. Ogenda kuba okozesa eddakiika emu yokka. Leeta omu ku omusola. Okay. Omu ku omu. Paulo, nkulamusiza. Bw'oba toliiko. Yes, Nathan. Yes, Honorable, nkulamusiza ow'ekitiibwa nawe host. Yes, ebo Nathan. Osinzidde wata. Obulamu bugamba ki? Bulungi. Amannya go gombi. Hello. Yes, we can hear you. Tukwagala nnyo era tuli basanyufu tusiima buli kyokola tusiimye olw'ensonga emu. Can you hear me, sir? Yes. Yes, Honorable, wansanyusa nnyo ekintu kye wakola kya buzira batono nnyo abakikola n'olekawo ekifo ng'ate obadde okyayagalwa n'ogamba kati awo n'abalala kabakole ki? Tusaba Uganda yaffe eno yanditambudde bulungi singa buli omu ayina endowooza efaanako ng'eyo naye lwakuba ekizibu kye tusinga okuba nakyo ffe abantu ba wansi abasingira ddala obungi ate ffe basiru. We are stupid, we voters.
tumala gagobera tumala gakyamuka omusajja najja n'akunnyonnyola ensonga how Uganda should be naye nga tuli mu kukyamuukirira. Honorable, njagala I will reach to your inbox njogeremuko naawe neyanza nnyo neyanzegesebo. Amanya gaffe mbujjuvu. Amanya go mbujjuvu sebo. Jonathan Bwanika from Chengera Town Council. Sebo. Bwanika Jonathan. Chengera Town Council. Sebo nsanyusa okuwuliza Bwanika. From Chengera Town Council, yes. Sebo nsanyusa. Ya mina nnyo nawe wegase ku revolution. Musajja Wegase ku revolution. Badeta kulanga ne DP ebbanga lyonna. Yes. Ndi ku Revolutionary Front. Sebo nkwani. Watali kumenya mu kigambo kyange. Nsanyuse akabonero we kalimye. Munnaye nsaba naye Katonda akusiime Mwami Jonathan Bwanika. Kale, Pade akazindalo kako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Emirembe n'ekisa kya Mukama kibeere gy'oli Pade Brian. Honorable Hon.Nsereko, first of all I should tell you ndi musiraamu muno sikuwagira lwa busiraamu wabula nkuwagira kubanga gwe muntu mutuufu oba oliawo bwe tubadde tulindiridde okuba nti tulaba tusobola okuddayo okwenyigira mu byobufuzi bya Uganda. I voted, I'm 38 years, I voted 4 times. The previous time I didn't vote because I thought we didn't have the chance to get the results that we wanted. But to me, when I look at you, you are that kind of person we need for the leadership of this nation. Iranga bwenategezezaawo mu comment section. Nze bwemba ndi mulamu oba mufu ne bwenfa, I will vote you spiritually. You have my vote and my support always. Amina sebo neyanzege. Amanya go mbujjuvu ne gy'obeera? Nga bwe nakutegeezeza amanya nze Pade Brian. At the moment I'm in Bweyogerere, that's where I am. Thank you very much. Please drop me your number inbox. Naku inboxing nze Honorable ndowooza enamba yange ogenda kuba ogiraba, then we shall be chatting on WhatsApp. Sebo neyanzege nsaba Mukama akuwa omukisa n'abantu babakuume ate naawe akwongere okusitula amadaala. Sebo neyanziza. Lady Gaga akazindalo kako wejje mu mute. Honorable yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ekitiibwa kya Mukama kibeere gy'oli Lady Gaga. Honorable tweyanza ebintu by'otukolera. Era ffe tugenda kwewaayo tukugoberere. Neyanze. Kuba kati tukukkiririzaamu ku ssaawa eno gwe muntu gwe tulaba asobola ovaayo n'osasiyetinga naffe mu mbeera yonna. So oba oliawo ne tutuusa okwemulugunya kwaffe eddoboozi erimu okuva mu gavumenti ne liwulira omulanga gw'abantu abaawansi. Neyanziza maama neyanzege nsaba Katonda akuwa omukisa. So nze ndi omu ku abo abaagala okukkiririzaamu. Neyanziza maama. Neyanziza. Ye Honorable. Amina. Amanya g'amatuufu. Amanya gange amatuufu nze Nkimera Fatuma. Nkimera Fatuma. Nsanyusa okuweereza. Ye Honorable. Kale. Yakudropinga mu inbox nkunza kunoonya. Next. Lirika. Honorable nkulamuza ssebo mukama wange kanso. Ssebo nange taata. Ebusha bagamba muli omutye. Tuli eno. Tuliyo bulungi. Nze Honorable natandika okugoberera. Ssebo. During the saga of the late Nebanda.
Esebo. paka okuva kati Esebo. tonvanga ku mutima. Neyanza sebo. Era nze nyimiridde naawe era e Busia ngenda kukwaniriza e Busia tutaabale Busia yonna ebisinga tugenda kwogera nga tusinkanye ku lwofaamuyo. Sebo neyanze getaata. Nze nkumanyi ng'omuntu manyi lwofaamu nange ndi kanso. Kanso nsanyuse. Kati ono yeeyongedde ku ttiimu y'abakanso bali. Kupano yaffe eno. Kanso ono ali kuno twamuwa erya Bushiroya. Omanyi tannasoma prophet kati twamuteekako lya Bushiroya. Okay. Yes. Naye Haji nze njagala njogeremuko naawe tusobola osinkana mu kibuga ne twogeramuko. Sebo tuteekwa sebo. Ennamba ngirabye ze inbox. Ja kikulu. Kale. Ngenda ku inboxinga kanso. Ngirabye. Kale. Jeno Idi Amin. Sebo mukama wange. Yetaate. Sebo Hon.Nsereko nkulamusiza sso. Nkulamusiza nange sebo. Suubira embaale eri represented kati. Embaale buulamu. Buulayi paapa. Esebo. Erinnya lijja kubeera erya Wasike ery'ebbaale eddala. Esebo. Nze munnange ebintu by'okola byo bye binnyumira ate nannyonnyola kindeke ki. Ekisookera ddala nti olina engeri gy'otulaga ekifaananyi. You be the example. You don't only just talk and live, but you always show the example so that nti olya n'abadde tawulidde ekigambo kyo alabira ku bikolwa byo then nakkiriza. Ate naffe tetwagala nnyo muntu ayogera bwogezi like when you don't give the example by yourself. Ekyokubiri kambeere member era I'm behind RF tutambule okulaba nti buli kimu kitubeera mu ttaano. Akaseera kano Declan Felix ennamba yo ngifunye. Kakati ninze ya Idi Amin tutambule. Olwo kati n'agiweera ani wano genda mu inbox ogindropingiremu. Kale kati saawa eno currently ndi Abu Dhabi naye nga soon after some 4 to 5 months I will be back to Mbale. Neyanze kesebo. Kale sebo. Kirato weje mu mute. Yes. Yankulamusiza Hon.Nsereko. Esebo. Neme yankulamusiza. Nange wendi taata. Hon.Nsereko. Bintu bingi faba beyene mabege tulina bintu byetulaba. Hon.Nsereko zoyogera ku nsonga nnyingi. Nga toyogera tukyamuukiriza ffe abantu nti oyogera kyetwagala okuwulira wabula oyogera ekituufu. Most candidates bazze boogera ebintu nga boogera abantu kye bagala okuwulira so si nsonga zennyini entuufu. So Hon.Nsereko tukwa credit ku lwekyo. Yeah. The second reason. Amanya g'amatuufu. Bampita Omar Bernard. Mba Busia. Bernard. Yes. Now oli musajja we Busia. Yes. Yes, sebo. Hon.Nsereko, the second reason is tujja tufuna obuzibu. Yes, sebo. The other opponents balina ebintu batugamba nti Hon.Nsereko alina numbers kali ntono compared to nga bono gamba nti essaawa zino atukulembedde opposition. Nti lwaki Hon.Nsereko tamwegaseeko. Ono atukulembedde ku gundi ku opposition essaawa zino waba alina numbers ennyingi. Ekitegeeza naye singa atwegattako ewa Hon.Nsereko tuweza numbers, isn't? So ebintu bimu bireme kubeera one sided. Nti bo tebaagala. Kanziremu answer is simple. Tewetaaga gwe bagambe. Numbers are you. You will never understand the numbers okutuusa ng'oli ajjayo erinnya lye n'aganjagala. Kakati Yes. I can see my numbers talking to me. I don't need Yes. and my values are different. Nze Yes. nze sikimi lwoli.
nkimyeka Piraato toyinza kugamba nti olw'okuba esivira ebadde mu mupiira ne KCC nga Viper yeyina ekikopo nti bano bagatte abazannyi baabwe bombi ttiimu zeegatte zijjeko Viper ki nti oba manisi bwe beeyina ekikopo. So Honorable, these people make us look like nti tetutegeera naye nga tutegeera bintu bingi bye tukomparinga. Ekibuuzo ekyabuuzibwa mukulu gundi n'ekibuuziddwa Honorable, how was the reasoning ebadde etya on the same question? Yeah, so tukomparinga ebintu bingi naye nga Honorable, you are the best candidate. Thank you, my brother. Even without concentrating on others, nayenze nkuwaddeyo kino ekyokubiri. Omwami Ouma Piraato osobola okujja inbox and then we coordinate. Naye kiri kyembadde nkugamba kyekiri ekigamba nti olw'okuba Man City yeyina ekikopo oli nga ajja kugamba nti Arsenal ne Liverpool beegatte. Buli omu asambe gugwe. Kale Balista wejje mu mute akazindalo kako. Viva Balista viva. MC Mayor nsanyusa okulaba bambi. Nange bwentyo taata. His Excellency ebale kusomesa ggwanga. Neyanza mukama wange naye weebale kusiima. Yeggwe kasomesako ebyamagezi ku media n'ennaku zino. Neyanza taata. Osomesa omuntu ekintu n'akitegeera singa tuweebase dda naye obwedda kati tuli mu kusoma. Muli mu class. MC Mayor ni mwana we Idinda. Oli musoga ino? Ino. Okuba kibaba. Ndiwo mukalamu. Oli mukalamu. Ai Viva ojibona ku Idinda. Viva paka kuntwiko. Ti Idinda yonka kobote Viva mu Busoga mwona. Paka kuntiko. Kumulamwa. Kati leero nenda just kwebaza Honorable bale kusomesa abantu okuva wotandikire kuba binje bayibye kubuzaabuza abantu ayi webale kusomesa kyonka kyenendo okwogeraye kumulamwa nifa abatufu bale kujja entebe mu ntebe nifa abatufu kuba ekisooka tuli ni manifesto eboneka era n'omuntu gwe tuli kuleeta aboneka tebya kujingirira kubwa peregese tidi tujje tulwane tukole kimbe n'ebigambo byali kwogera byonka abana Uganda bali kubiwulira bino ebintu biri serious. Honorable Kasule nsanyusa okulaba ate nga nifefenka abali ku serious wano. Honorable Ismail Kasule MP ow'ensonga Hoima City nsanyusa okulaba oyo yaluzinga akalulu akawedde with less than 10 votes. Honorable Kasule nsanyusa okulaba. Kandabira abeeho Hoima era baba bakuwaddeko wano omukisa tuba nabo bangi osobola okubabuuzaako Ismail Kasule. Yes, okay. PK Fad. Honorable nkulamusizza. Esebo. Ensonga yange esookera ddala eri ku obukadde 8 abataalonda. Esebo. Ndi munnamawulire era nkavarinze nnyo elections around Uganda and abroad. Yes, sir. Naye nga waliwo ensonga y'okuba nti abantu abasinga tebalonda because abamu baaluuzinga essuubi mu kulonda kwa Uganda. Water apathy. Oyina strategy ki eri abantu abo because there is a lot of people. Na wano nalabyewo mu comment ng'oli agamba she was chilling yali Kabale chilling at an island mu biseera by'okulonda. So oyina strategy ki abantu abo bonna okulaba nga you bring them on board. One, then kansandikire kimu ku kimu gwe ngenda kuwa ebibuuzo bingi so that tetwerabira kimu na kimwe. One, yes, sir. Nsaba okugezaako is we are going to use this method nga bwe tuli kuno to try and reach out to every single Ugandan.
by picking up the statistics naddala bw'onoogamba nti data w'abantu abo abataalonda tugezereko okulwaninga survey reasons profoundly lwaki tuclustering ne areas ezaalimu low voter turnout. Is it because some of them are in the diaspora? Do we have 1 million registered voters in the diaspora nga tebasobola kudda? Abamu nga bakozi, tugeza abamu bali Saudi Arabia, abalala bali Dubai, n'ebirala ebifaananako. 2, is it that voters registered bloated? Nga abantu bano abamu actually tebaliyo, it's a replication of names. Tugenda giyisaamu technologically bwe tunaaba tuggyeyo disk eyaayo tuteekeko team eri mu ICT okugenda okukola compare and matching to drop what we call the inflated numbers ng'esobola ozimaakinga nga bwe banaaga nti bamaaginge nti ono y'omu same area oba nga bamudropinze mu areas ez'enjawulo ng'alina esimilar date of birth, so that we gather the real data. Kakati then finally tugende ku kiri what will spur the people. The message of alleviation of poverty from our people, I think, will be a call-up message to wake up everyone who doesn't see their future, you know, as a reality in what we could say next year plus. So if those that are in government have promised to secure the future of our people, the question will be, if you want it secured, do you still want of what is available now? Because it's a question. The election will be like a question of the referendum. 1, oyagala tusigale nga bwe tuli, bw'oli oli mumativu oba tukyuseemu? That will be the fundamental question. Tukyuseemu nga tutwala ki? Oli kyabaddirira okubuuza nti nze ngamba bwenti nti interest rates nzaagala wansi, saagala nsi etiitirya investor nereka munnansi. Ng'olwaleero mu gavumenti ya Uganda baga nti investor bamuwa n'abakuumi, naye nga munnansi yeesasulira okuva kwa sikaali ne bwe bamukuba akatayimbwa tebasobola kukola investigation zinoonya bintu. Ensi esoosowaza bannansi netusa n'abava ebweru okwogomba ensi eno, wabula sensi esoosowaza bannaggwadde abavudde ebweru nga bano abasigadde bafuuka abaddu baabwe mu nsi yaabwe. This is what we are talking about fundamental. Tovola nti Omuwarabu omu yabuuza nga bamuyita wano mu Uganda okubeera investor, yabuuza omukulembeze nti kikyompa ekyenjawulo ekindeeta bannansi yo kye batasobola kukola. Omukulembeze n'amugaa nti tujja kusonyiwa emisolo. Omusajja kyava amugamba lwaki ogisonyiwa nze bwe gibanga mirungi? That means your tax policy is bad. It cannot help businesses to grow. N'amugamba lwaki togisonyiwa bannansi yo? Kuba nabo balina ebirowoozo birungi basobola okuinvestinga, oba nze nenzija nenfuuka partner waabwe. So nze tunuulira mu Uganda ng'ekutte version ng'abasajja b'e Dubai gye baakwata, baakimanya nti bali mu ddungu naye balina omuyiraani n'aba-advisinga n'abaga look here, the best way to grow your country, nga tebalaba na hope kuba n'amafuta baali tebannagazuula, n'abagamba olw'okuba ensi yammwe eno gateway, remove taxes. Bwe baali movinga taxes bwe bati, ensi n'ensi zonna zajja ne zitandika okuggulawo amakampuni awo. We twogerera olwaleero, they have more jobs available than their population. Nti bannansi bali mu miliyoni nga 7-8, wabula abakoleramu abava ebweru abagwira bali mu miliyoni 2 oba miliyoni 15 n'okweyongera. Meaning, ensi bw'ezibaddemu opportunity n'ogifuula ng'eri ku leveled playing ground, eri secure, good infrastructure, low taxes, buli omu asobola okujja n'afuula ensi eyo gy'azimbye emirimu ne gibeerawo ne giflootinga n'okuflootinga. Therefore, I want to give that word of encouragement that the time is now. If you want to secure your own future and guarantee your children the future they deserve,
you have to do it now. If it's in the field of education, you have to do it now. That will regulate the amount of fees. We cannot live in an economy where everyone charges school fees zayagala. If we have to talk about education, then we go back to skilling. Then we go back to adoption of the international calendar. If we not the education, okuzaayo public schools tuzifuule ennungi. Omwana agende mu public school ng'asangayo computer, asangayo essomero ly'emikono, asangayo noono yeegombe okubeera mu ssomero eryo. Encouraging a system of education where the examining bodies do not maliciously set exams to fail students. Kubanga teri mwana failure. Nti wano yensi wosanga nga bagambye nti baayise nnyo oluzungu ndooza Fahadi okiwulira oba baayise nnyo Muhafi mbu paasi maaka ne bagijja ku 8 kati eri ku 9.5 bagiwanika. Can you imagine? Nti ne bagaa kati D1 yazze ku 9.5. No, mu nsi endala distinction is distinction. Ne mwenna ne bomuwanga mwenna ze mwafunye. Yes. Ekiraga nti bano be baleeterawo n'abazadde okutandika n'okwagala okubba ebibuuzo oba okwokinga abaana because bateekawo unfair competition mu baana abato. Kakati, we as the Revolutionary Front believe in things that are much bigger than that, and we want to encourage people that it starts with you. Your role is to go and participate not only in the elections as a voter, but also as a leader from the grassroots. So for us here, I want to encourage Fahad. You can be a journalist. Nothing stops you from being one, but also nothing stops you from being a leader at the village level. Carry it on your CV. Others may despise it today, but tomorrow it means a lot. Nebo ba secretary for information, kuchalo, nebo ba secretary for the environment, you mean a lot. Nebo bo senguse, no gamba nti ngenze ku parish, ng'ovudde ku kyalo. Go ahead. If you're a young person here, you're a young lady, please, I inspire you, go to village level, stand in the youth elections, go where you are, or go where you're born. Please do it for RF, do it for yourself, do it for this country, so that you're not part of those that decisions are made for, but you're part of those that discuss the menu. Because politics is, all leadership is, if you're part of those that determine the menu, then you're the menu yourself. Okay. Yes. And the other question, currently wabaddewo abatambuze kya electoral reforms. Yes, sir. Ngaba Honorable Mpuga. Are you comfortable with the kind of reforms we have right now, or now? Yes. What Honorable Mpuga is doing is very wonderful. So, Echoku vouching up for electoral reforms. Whether we can achieve it, because we don't have the numbers, I don't know. But we pray to God into the spirit. For me, I judge someone by the spirit. His spirit, the desire for electoral reforms, is the right spirit. When it comes to me, I will support him with all my might. For example, the question to ask, is it time now to display the voters register for update? Over 4 million people have not been registered on that voters register. So the guy has a good point. And if he has a good point, we must call good good and must call out bad to be bad. So I encourage him to continue with that path. It's a path that helps all of us. For example, singatubadde mu league, omuna complaining anaga nti barefu bajja ne mundu mu ngatto. Kakati atenze mugambo oti anti to complaining. So the Honorable Mpuga is doing a noble job by saying he has gone ahead to look for electoral reforms. We from the Revolutionary Front encourage him to go ahead. At least he has our vote in Parliament, and those that think the way we think. After all,
The electoral reforms tazenonyeza yenga muntu. There are electoral reforms for all voters in the country. Yes. Can I one last question, Frank? Just one. Njagala ku nsonga ya bannaffe tuyinza ogamba bankuba kyeyo oba bakadaama like waliwo strategy honorable ey'abantu most especially bakadaama abagenda mu nsi zino ez'obuwalabu because embeera gye bayitamu si nnungi, sente ze bafuna teziri worth emirimu gye bakola. Waliwo strategy as Revolution Front bwona abozze okulaba nga embeera eno ekyusibwa nabo basobole okuaninga like other countries bwe zifuna mu nkola eno neyanziza. Yes, absolutely, PK. And our version for that, a very simple one, is to signing a bilateral agreement. Naddala n'aba of taking a house care assistance. Okulaba a wage that we have agreed on. For example, now it's very clear that we have a big number in the Middle East. Yes, if we don't have jobs for them in the meantime, the best we can do is to negotiate for them a better pay. Because emiwendo gy'economy gyeyongedde okulinnya, bali enjoying nearly semi-free services. So in the next bilateral agreements that will be discussed by my government with those foreign governments, we will include the following. 1, free healthcare insurance. Nti abantu bano balina okubeera ne access to Medicare. 2, working hours must be regulated, and the number of people buli omu baagenza okukolera balina okumanyika nti every servant nti mu nju bwe muba more than 5 people or 7 people, then you should have a minimum of 2 house care assistants okubayamba. Mulala bw'aba mu bintu or 3, that one we must negotiate. Then finally we talk about their wages. Bwanga babadde minimum le bafuna 1.2, then we can talk about maybe 2 million or 2.5, and we negotiate with the government and say this is what your people must pay, because abantu bano bayita through our mandate of the Ministry of Labor, you know, and we are saying because babeerayo for such a long time, this is what they ought to pay, be paid maybe 2.5 million or 2 million shillings, then ne working hours, otherwise bajja komawo nga bali broken. Then omuntu bw'aba servinzeyo for 2 years continuous over 1 year, bateeka okumuwaayo even if it is 15 days off. Baba basobola omusecuringira ticket ne bagimuwa, oba ye bw'aba tayagadde n'akontinuinga ne leave ye n'aservinga. But there must be a break after every 3 years. A breaking maybe for 2 months or a month, then amaladdeyo baba bamusimye. So to talk about working conditions, that's one, better pay, but also monitoring. Okumonitoring okulaba nti abaana bano bakolera mu situation ki. 1, every house assistant must have access to telephone and internet, and that one we must enforce. Secondly, at our embassies, wateeka okubaawo a robust and well-paid monitoring unit, a monitoring welfare y'abaana bano, nti wabaawo distress call, but officers, but welfare officers in charge of labor must be able to be dispatched to that point to assess omwana ono your time kukyayogeddeko. How? Through the stream of technology. Osobola okubateerawo application ng'omwana buli kiro ateekamu wasiibyo oti ebanga questionnaire ng'eno gye mulaba mu nnyonyi, how was the journey, how was it, how was work, n'ateekamu good. How do you nti good? Is there any mistreatment? N'ateekamu nti no. Is your money paid on time? Ta. Kakati oyo data abajja directly ku database neya minister gy'alina ku dashboard ng'asobola okumanya nti Nakayima ali e Rasulu Kayima agamba nti ali sick, akolera ani, nti akolera Abdallah bin Abdallah. Have you been taken to hospital? Directly kaabe minister oba commissioner akyatinga naye ng'addamu nno. Kubanga eno questionnaire ejja egirabwe nti kati wano mu algorithm singa minister omubuuza how many of our foreign workers are sick today, anyiga bunyizi those who reported sick, ng'agamba 1344 in what points, nti omu ali Jordan, omulala ali gundi, omulala ali gundi. That is the role of using the e-government, what we could call electronic government, and networking okugifuula in one central command
okulaba nti esobola okuyamba abantu abali ebweru nga bali in touch with their supervisor. Kale toyanza nnyo toyanzeke Salongo wejjemu. Just a second. PK I hope I've answered your question. Simanyi what is it, and I would please welcome you to the RF. Okay, Honorable. Thank you very much. Mwendi mu Kampala sebo. Neyanza. Kale Salongo wejjemu mute oyogereko kone Honorable atera president kubi yogerako konaye bwoba toliiwo awali akazindalawo oba okwata kwolaba akasaze abasinga bwe bagamba okuva mu mute batokategedde weekwatawo. Emmanuel nkwebaziza tandikiraawo Emmanuel kotuuse nga Salongo bwe yeetereza naawe yogerako kone. Thank you, Angel.